concert yange ya Boom Party egenda kubeera ku Lugogo Cricket Oval. Nga bw'abadde abuuza yagambye nti lwaki twakitadde ku Lugogo Cricket Oval gomba kyatandika kitya we twatandikira twali twagala Serena, twali twagala Africana nga buli omu Freedom City, so venues ezimu zaali teziri available nga ziri booked. Naye nekirowoozaako nendaba nti wetunuya logistics nti there's not such a big difference apart from how big the place is, because twabuuza ne batugamba nti Lugogo Cricket Oval eri available. Neŋŋamba ttiimu yange mumpemu kabanga kankirowoozeeko, nekirowoozaako nensalawo nti omanyi kino ekintu tewali yali akikozeeko, teri mukazi eyali akikozeeko. Njagala kubanga nze asoose to do something in this entertainment industry. You know, in the very beginning nga twakatandika ededa myaka 10-15 ago twalina bakamiri ba Bobby Wine ba Bebe Cool abatandika industry no gifuula nti eri industry, naye nabo we batandikira buli mwali agamba bano basiru balowooza basobola okukyusa industry, because at that time tewaliwo industry. So nendowooza nze nga artist abaddewo gino emyaka gyonna nange njagala kubawo kyentandikawo. So nensalawo nti ngenda nze nga Cindy tugenda kulumba Lugogo Cricket Oval. Eri omukyala yenna nti oba omuwala omutwali eyo naye asobola okuloota nti omanyi omukazi asobola okukola ekyakabi. So bwekyo bwe twatandika ne idea ya Boom Party okubeera ku Lugogo Cricket Oval. Naye neebaza Mukama nti nno nafuna ba sponsor abanzikiriza, because ba promoter abasinga bakigaana in the very beginning bagamba Cindy akakafo tokasobola, funa smaller place. So bonna there was no promoter eyambeererawo nti nno katukikole ffenna. So ndi musanyufu nnyo nti nno bano bakkiriza okunnegatako, okitegeera aba Next, then aba Tusker of course, okuba nti they're the biggest sponsors of the event, aba NBS TV ne Sanyuka, and then Nexus kati ye yasookera ddala in fact okuŋŋamba nti Cindy kino ekintu osobola okikola. Ne tutandikira awo ne twegatta Kyaligonza n'atwegattako okukola costumes, and then everything came together with time. Naye idea bwe yatandikira tewaliwo bino bintu byonna, twatandika obba kyesinga mpola mpola nga buli omu akwata vision gwe tugenda naye. So that's how Boom Party bwe yatandika, tuvola tuli wano leero. Yes, era mbasaba mmwe mwenna abazze leero otuwagirako, kubanga ekintu kya okujjuza Lugogo Cricket Oval nze ng'omuntu sisobola. You know, nzenze kanti n'erinnya lyange ne music wange ne wemba nga ndi wakabi ntya akakafo sikasobola nzeka. Era nze ne ba sponsor baffe abali wano tubasaba nti mwe ngaba media nga bwe mbadde bunyamba gino emyaka gyonna, because I've been in the industry this is guno mwaka gwa 15 okuba nti I've been in the industry. So mbasaba, I can't do this on my own, mwenna mbeetaaga. If you can talk about this ne munyongereyo omuntu omu babiri kiba kinyamba, because okujjuza Lugogo Cricket Oval is not si kintu kyangu. Ate ndi mukyala, abantu abasinga balina ekyo ekintu nti omukyala talina ate kuloota nnyo, you don't overdream, olina okubanga weekumira mu level zo. So njagala mmwe mutuyambe to make history, tukole ebyafaayo, let's do something new. Yes. Jackie Chandiro okuva bwe yafuna buno obuzibu bwonna bwe mumanyi, ffe aba industry family ye yamutusalako. So at the moment nze nga nze simanyi ngeri yamutuukirira, era ndi musanyufu nti muli wano kati Jackie yonna gyali njagala omanye I want to work with you. Nali yagadde nnyo okuba nti no ojja ku show. Lilian nayogedde naye rehearsal ziri, we're rehearsing together, naye ayagala Jackie ajje. So ffe twagala Jackie ajje ku stage wabanga asobola. Yali alize naye nga simanyi ngeri yamutuukako. Nedda, omanyi lwaki? Because akakafo abantu bakimanyi kino international artists be bajjuzaawo. Kati nze ekyo njagala kijjawo. There's so many artists, benali kubidde simu ne mbaga mwana mujje, and maybe talk to the sponsors and see how can we get Mr. G here. Nabana skills gwe nakola naye P Square amanyi byonna, naye ng'ekyo njagala kimenyaawo. I want njagala okikolera mu Uganda. Let's do this for us. Naffe fenga ffe, tujjukire nti us as Ugandans we did this. Let's be part of history. Nti Uganda muwagire omukyala ajjuze kana akafo. Tulifting music industry yaffe. Tubalage tuwetaaga, because the more we do, we keep uplifting bano ba artists abalala, industry eyaffe yo tuba ebe sinking ebe kirira bukirizi. So no, there are no international artists. Mulimu the most talented Ugandan artists bagenda okubeerayo. Wabula simanyi. Simanyi. Yes.